Wilson Bugembe okuva no ku Worship House e Nansana nga lumu December Worship Night wano ku Worship House e Nansana. Peter abaana ba Katonda mwenna mu Katonda gyali Worship Night abalokole n'abatali balokole titogwa mu maanyi Katonda gyali ojja wona ndaba oba ekiro eky'omusinza tyogenda kuba bulungi oba mugamba naye Mukama neyanziza oba mugamba tyomu Njagala nnyo ddala okubagiza ennyumba ya OBJ, bazadde ba OBJ, muyita OBJ tetwamuyitanga, era sijja kwogera paka nkya. Bwe nawulidde essimu eyo bambi ngambye nti oba ogenda ziiko OBJ nga sinnakiwulira nako nti OBJ yafudde. Namanyako nga mulwadde era twaweerezayo obuyambi obutonotono. Kiguli ono n'atugamba yatereera, ffenna ne tuwummula mu mitima. Njagala kwebaza nnyo abayimbi ate bo abatusukkulumyeko okubeerawo OBJ nga mukyala Jenipis Meme Juliet, Meme aliwa Meme Juliet uli wali bangambye mu plays a role of a big sister. Nalabye ne Mugabi waliwo abayimbi abatusukkulumyekoko ate mwe ne mutusingako kaawo babinduza tubakubireko mu ngalo. Jenipis ennaku zino bwe mukuze mulina role, you have a role you are playing muffe role eyo yepisali temugisuula. Meme Juliet temukoze ekintu kirungi nnyo kwana mwe mubadde baana batojjojuzi mwebale nnyo eddala ababadde bajjanjaba ababadde basaba mwebale nnyo mwebale eddala. Kati olwaleero ndowooza mwami Honorable ananjulira bw'otandika okufuuka bize emirimu gikwata neweerabira naye bannange nzibiriza amaaso nga ndi ku ofiisi awo nga waliwo abantu bangi aza okundaba nenzibiriza amaaso nenga naye nzijukira nga ndi kasasiro nga sina na airtime nga ngenda ku kikolo box nkube ku radio nsabe OBJ akayimba kange. Ekyo kyekingambye buli ali wano sigenda kukulaba leero. Tugamba okujjukira mukategeera bannanga kubanga waliwo nolumu nakubako essimu ku radio ng'olwo noofunye akasimu omuntu omu yakansigamu nga nze kenyini nzaakuba nensaba alo njebaleko radio top radio nsabayo kayimba ka Wilson Bugembe komaweeka eyali mu radio nyinaga Bugembe tukutegedde tujja kakuba kwegamba yeyo gye tuva mukitegeera nga tolina nabafaani bayinza kusaba kuba ki lumu twayitako ne mu kibuga omwo ne Sengendo tatakali nga tugenda tubuza abatunda nga nze kenyini nzaabuuza olinaga yani oyo eyo gye tukola ki kale mirandira gyaffe era nsanyuse nnyo bwendabye Alan bwendabye abayimbi bwendabye Pastor Songa bana Pasonga abeera na Kenya Busia imagine gyavudde mukamukwate ye yali pastor we
kale bannange kankomaawo tetwerabiranga gye tuvudde. Katonda atwongere otugumya. Abayimiridde ne OBJ mwebali nnyo eddala. Twebaza Musumba Ssennyonga mu ntandikwa ya OBJ. Twebaza nnyo nnyini ddala ne Bishop Kiganda nga OBJ wafiiridde abadde awo. Si wabadde sebo kitalo nnyo, kitalo ddala. Bakubiriza okulokoka. Ffenna eryo lyekkubo. Yesu lyekkubo n'amazima. Teri n'omu alisikira bakabaka ba Katonda nga tayise mu Kristo Yesu. Era nyina ekibuuzo kyembuuza, ani yali awulidde ku lyato lya Nuuwa? Oliwulirako? Kitoliwulirangako eryato lya Nuuwa. Nuuwa yali mu Kulaani. Nuuhu. Eryato lya Nuuwa eryo lyali ddene nnyo, lyali lya kalina 3. Mwalimu kalina mmeka? Munzire mukko. Zaali kalina mmeka? Naye ekimu ku byewuunyisa, Katonda yagamba Nuuwa teekako oluggi luki? Kaakati bayinginiya abali wano, muntu kyazimba ekintu ekinene bwekityo n'ateekako oluggi luki? Lumu. Eryato eryo baali balizimba lyamalawo ebbanga ng'oluggi kwe luli nga luggule, naye ng'abantu tebakola ki? Tebayingira. Yali Nuuwa ne mukyala we n'abaana be 3. Omu ye Shem, omulala Ham, omulala Jafeth. Baali bawasa kati ne bawera abantu 8. Abantu 8 bokka be bayingira mu lyato. Abalala bonna byali bisolo bibiri ebinyonyi, ekikazi n'ekiki ekisajja. Naye ekyewuunyisa, wadde Nuuwa yali azimba eryato, abantu yabayita, bannange waliyo amataba agajja, mudduke muyingire. Abantu bakola ki? Bagamba. Bamuyita omusiru, bamuyita omulalu, bagamba tategeera. Ate tobanenya kubanga ekyalo ensi yali tetonya mu nkuba for a long time. Nga babagamba mbu enkuba ejja bagawa ebyenkuba twabikola ki? Twabivaako. Naye lwali lumu enkuba n'etandika okujja. Enkuba yatandika okujja yajjanga esaaga ng'obulwadde bwani bwa OBJ. Bwajjanga obusaaga. Bijja kuba bulungi, ejja kukya, enkuba teyagaana okukya. Bayibuli egamba nti ebiraana emisana day and night 40 days. Ebiraana abali balowooza nja kuwuga ne batukaa tebakyayinza kuwuga. Ennyumba z'abantu amazzi ne gazibikka. Obusolo n'obunyonyi wabanga oli awo n'embuzi bazitutte amazzi. Eyo si mbuzi yange, amataba weebale nga gatutte ente. Oliawo ng'ente bagitutte. Bayibuli egamba ne bafa bangi nnyo. Abamu baawuga ne batuuka ku lyato, naye bagenda otuuka ku lyato ng'eryato liki? Ng'eryato liggale. Bannange olwaleero teri mataba mabi gasinga kwerekera muganda afuwa. Olwo olunaku naawe olulina, nange ndulina. Naye mbakubiriza omanyi Nuuwa, kubanga oluggi olwo ye Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Yesu Kristo liryato lya Nuuwa eryaki? Eryokubiri. Oba badde tukimanyi. Naye kati oluggi lukyali luki? Luggule. Oli waddembe okuluyingiramu n'olokoka ng'obudde bukyali misana. Ate oliyo n'abayingirayo bwe bafulumayo. Waliwo olinamusanga ng'atamidde nga etwabiranga yeeyo mu yakula okusaba yayingirayo afaanana abawala embeerera 5 abasirusiru. Bo baali munda ne bafuluma, bagenda okudda ng'oluggi luki? Luggale. Kale naawe walokoka bw'obivaamu weesabire nnyo totuukanga ng'ate oluggi luki? Luggale. Wange yali ambuuza gwe Bugembe tukulaba ku kyaki wa Jono koze na Jono oleeta bakamiliyoni, oleeta bamabafiina, oleeta banyine nga munyiivu nnyo. Yali musumba nemugamba mukwala nsomba Bayibuli gye nsoma eyange, oluggi lwa Nuuwa lukyali luki? Luggule. Oba oli sereebu, oba oli malaaya, oba oli musamize, oluggi luli lumu lwokka, lukyali luggule. Actually bw'osoma lubereberye 7 awo baddamu, Bayibuli egamba nti Katonda yennyini yaggalawo oluggi ng'amataba gakoze eki? Ani yaggalawo oluggi? Banziremu, ani yaggalawo oluggi? Katonda yakola ki? Amakulu gaakyo bw'ojja n'owuga n'otuuka ku lyato n'otandika okwegayirira Nuuwa. Gwe Nuuwa oyinza okuba yali XO
Nuwa gulawo nze X Nuwa agamunange sinze yakoze eki waliwo abamu mwine emitima emibi temunzira mukama abalamu oyinza okujja notuuke wa Nuwa nga wali omubaanya nga Nuwa ojjukira bwe nakuwola Nuwa agenda kugamba eryato sinze yakoze eki Nuwa talina buki buyinza waliwo lyaga nze ne bwekitokoka ndi mukwano gwa Bugembe nze ndi mukwano gwa Pastor Goni nze maama wange ayagala nnyo Katonda maama wosi alina obuyinza ku miryango gyaki gyeggulu Katonda yennyini yalina obuyinza eddiini yokuuma tewabeera n'omu akujeregera eddiini yo tugiwa ekitiibwa naye Yesu ali ku mutima gwakonkona ayagala okulewa ayingire kama yebazibwe ayagala okulewa akoleki obukatuli kisimwinaako tabu maama Maria yatuzaalirani oyinza ogaa nti oyagala nnyo omwana nga maama we tomwagala Bikira Maria tumwagala nnyo 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 kama yebazibwe naye omwana we ye yatufiirira kuki ku musaalaba kale mbakubiriza okulokoka okumukkiriza nga mukyali ki balamu olunaku olw'amataba bwe lulikya ffenna tuvuddeyo muganda ffe tumuleseeyo oba oli awo Yesu Kristo ali kuyamba n'oyingira mu ye eryato amataba ago omwoyo gaali kukima n'agwa obulamu obutaligwa kagamba okakulu nnyo okalowoozeeko okafumiitirizeeko oyingire mu luggi luno nga lukyali luggule lujja kukyaluma oluggi olwo nga luki luggale kansindyeyo bibiri lumu jjajja wange e Masaka bamugulira TV mukyandiko wangi bano bamama baffe e Kampala bamugulira TV kyalabengako ebifa e Kampala ebifa mu nsi n'atandika okulaba TV n'ababuuza eno yeriwa eyobokedde ate eno KTV Dugala naye kati lukyali ki luggule kyenaddemu omukwano gwange oli pasita nemugaa ffe ku Worship House buli muntu tugenda mwaniriza abasiba enviiri abasiba balansi abatakutegeera Katonda wadde basebo ne bannyabo oluggi luggule mbakubiriza okulokoka nga temunnasirika ng'etabazayo tennasikira ng'eya OBJ bwezigidde ebigambo byange ebyo sabira era nsaasira nnyo sisita wange namwandu kati omwana omuto ennyo Juliet oli mwana muto nnyo Katonda akugumye era tugendagenda tukusabira ffenna bagambye Juliet alina omwana wa myaka 5 muleete tulabe bebi ne maama gireko tumusabireyo esaala waakiri ono ye musika omwana muto nnyo kale katubasabireyo esaala tofukamira katukole emikono namukasa Juliet tukusabira omwana yaani babiri Zion blessing tukusabira Katonda akugumye kuba oli mwana muto naye Bayibuli egamba taleka kikemo kujja gy'oli nga takipimye amanyi gakisobola Mukama ayogera okugumya oyeyawaniridde omutima gwo nga bakubikidde ng'effumu eryo eriyitamu baali batulikiddeko ze si kumuseebiri waliwo effumu eriyita mu mutima we piki naye Mukama bagukuma nekisigala nga gukuba abakuwanguza Katonda akugumye mwana we Katonda akugumye mwannyinaze onywere okuza omwana ono mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina. Akati
amaboko gange katono nnyo emitwalo 3 tuweddeko ono yani Julie, what's your name? Babirye wali kato kato yafa yabuuka. Okay. Oh, kale akati ye babirye Julie Pisani kati ewafeeyo ku church banange nali mulekwa mutima gwange gwe guno honorable tulina abaana bangi tulina n'abaana ba yani yakola WBS bamundazenga yakula Jime Jime negenda kulumbe ewa Jime nemaga tumala Jime bamumpe abantu bali bankubya amayingi ndaba kwevuvungula kuyomba koza techi ekigudde mu kibiina tetwakowa abantu okujja ku nnyimbe ne beeyama ne bataakole sinaba nakuvaawo balimba naye banange omuntu yali omunaku kuba nze nali munaku bannange sisobola kulimba era kyesiikole sikikole naye ono ye babirye bamutuwe tetujja mujja ku maama we ojja sigala naye ngenda kukwasa Jini Peace ono worship house tulabirira tulina ne home y'abaana gye tuyita Masere nolwaliro bwedda ndina abaana 2 betwaloza obulonzi kuki ku kkubo bajja ku kyaki okusaba nga baddugala ne babakuba ekifaananyi ne tubalaba ku social media nembuza bano baawa naye leero bwedda ndi nabo omuye Opia ayagala kufuuka pilot omulala ye Abu mukulu naye twamutadde mu P1 muwanvu akomeeri sebo Abu yabeetisse mu kubala oluzungu ddole lukyamutawaanya naye ekyewunyisa ngambye Abu bakuba ekifaananyi nga mutukula neŋŋamba owa kamera nti bwomala okigatte newebaggira ku kyaki Abu nagamba maama temukiteekako koze nalinga ebisaaniiko neŋŋamba olaba atandise n'okwawula mukama yebazima naye bandaze n'omwana wa Jime sebo nga akuze nga tulina n'omwana wa sister wa fresh kid naye gyali akuze kati ne babirye mutusabire bulamu nabugabiriza okugaba tekiba nti oba olina okugaba guba muki era bwenva wano nange ngenda kukuba masimu nyumya olugero lwani lwa OBJ twakubiranga OBJ twakubiranga Salongo okubira akayimba kange mulaba okusiga siga bulungi tomanya gy'olikungulira akati ono tujja mufaako era nja kusaba ne Jini Peace ono ne Meme ne Nalongo temumuta okitegedde omufeeko mumutwaleko mu ladies ministry sigaza kyakyo tofaayo naye fe okufaako n'okulabirira omengeshuwa ti oli bulungi katonda nga embeezi ojja kuba bulungi ate lumu gw'oliyimirira wano naawe n'obaako omulala g'okolaki oyamba byebigambo ebyo ebyange mukama abawa omukisa mukama abagumye ekituli kyetulina olwaliro teri muntu ayinza kijjuza okujjako katonda yika yayinza otuula wange kozi ab'e Kampala nga lumu Desemba tugenda kubeera n'ekiro ekyokusinza ku worship house Nansana oyingira kwabwereere osobola okujja ne tusinza ffenna kiro paka ku makya ennaku zino enkuba efudde emba oluganda mulumanyi okukolaki okufudda emba lwe waffe Masaka enkuba efudde emba tujja kusaba ereme kutonnya naye ne weba etonnya era tujja kusulayo ojja na kijaketi kyo nambuleera byebyo so mwanyinaze sijja kuyimiriza nnyo Jini Peace wekwasiza ne babiri tujja mufaako katonda nga mbeezi tujja mufaako sijja kwogera nti paka piweti oba university nze nsabira bulamu nabugabiriza nga tuli balamu nga katonda mbeezi tetujja muta ebigambo ebyo wetuulire kumanya njagala omanye nti kale wadde taata afudde ayina taata atamuzaalira ddala
naye nga taata naye kati go naawe tujja kufaako. Amiina. Byebigambo ebyo mwebale nnyo, mwebale ddala. Akaziro kakaze ew'omusumba atwale mu kuteekako omusika. Sima Omusumba Bugembe tuyanzeege. Sima Omusumba kino ekitundu kyolimu bakiyita kitundu. Kyagala nnyo Mukama. Awuyise mu kisaawe ekirabi kinene nnyo. Enjiri ebulirwamu bulungi nnyo. Bw'ojja n'abaana abayimbi bonna betulabyeko aye ne mutuweerezaako embulire essanyu. Awo mukyamu ne wali ekkanisa eyitibwa Church kitundu nze Musumba waayo. Musumba akabanga kaneneko tuwere emyaka nga 3 mu gijo 7 katuweereza Katonda. Tusaze okulaba webale kujja, webale kutukwatira ku mwana oyo tibakidde Mukama. Bannange namwe mwenna abazze Mukama mutuwere nnyo omusana ddala. Abayimbi omutima ogwo gwe mutulaze mwenna mwebale nnyo, mwebale ddala okufaayo ennyo bwe mutyo. Amiina. Mu kiseera kino njagala kuyita ab'ekika kya wano gye batusomere baŋŋambye nti omusika taliiwo naye batusomere amannya tujja kumusabira yadde ali wala. Amiina. Malamusizaako nnyo abooluganda mwebale kujaguza bulamu bwa tusonyiwe ekitagenze bulungi naye tubadde tusobola kugenda nga tetutuukiriza kitundu kino ekisembayo ekyokubalaga omusika. Omusika tasobodde kubaayo olw'ensonga nti ali mu bibuuzo ku ssomero, naye bwe tunagatta essaala ali wamu naffe mu mwoyo. Era omusika oyo ye Brian Kazibwe. Brian Kazibwe nga twamugye mu nju ya muganda waffe Godfrey Kazibwe awangaalira Entebbe naye ng'akolera Nakasongola. Omusumba bw'anaaba agassa essaala nga tumusabidde tujja bayita abatalasobodde kulaba mu musika tumbalage mu buliwo, naye ng'essaawa zino ali mu misomo naye ali wamu naffe. Era mu ngeri y'emu tubadde tulina okubalaga omusika wa mukulu waffe OBJ gwe yasikira, era tetugenda sobola mubalaga, tujja mubalaga mu maaso kaawo omusika wa Paulo Kyeyune wamu n'omusika wa Somatiya. Era Musumba Kyaga gwe wafuuka kitaffe wano tubadde tusaba omaliriza ensonga eno. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Nze mbaze ya George William. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Omusika taliiwo, amannya ge Brandswa ali mbigezo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Naye nga enkola y'ekinnabayibuli twagala kutambula nga bwegamba. Waliwo omusajja gwe bayitanga Musa. Bwe yafa waliwo gwe baateekako mu ddakiika ezo zennyini. Tewali kulinda, tewaliwo mwezi, tewaliwo bbanga ddene. Kati n'enkola y'ekirokole olufa ffe nga tuteekako omusika nga tumusabira.
ng'atandikira awo tetuba na kintu netukyanguyako mu ngeri yekina bayibuli. Ne Yoswa yateekebwako n'akola obulungi omulimu n'atambuza bulungi ekigambo kya Katonda n'akulembera bulungi abaana ba Isirayiri n'abatu. Kyonna waakomye ziwa ajja kutuukiriza, ajja kumaliriza byonna. Mukama ajja muyamba era ajja musaasira. Njagala mutakiika zino ngenda kusaba Saala nga nsabira omwana oyo gy'ali bwe naamala ajja kutagala era n'omusumba Bugembe naye atuwe Saala naye ng'asabira omwana oyo gy'ali Mukama asobole omuyamba. Katusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda ajjudde ekisa kyeyune agenze tufunye ziwa agenda okukola omulimu ogwo gw'ettendo ogw'okukola oli waakomye. Kitange ne Musa bwe yafa Yoswa yakola bulungi nnyo n'atuusa abaana ba Isirayiri n'akola omulimu ogw'ettendo ogwali omulungi ennyo. Nono omwana ziwa naye tusaba Kitange gy'ali oba ali mbegezo Mukama omukono gwe ogw'amaanyi gutambula, ekisa ekyo kitambula eyibye omwana oyo kimukwateko kimuyambe asobole kutuukiriza obuvunaanyizibwa buno bw'afunye, asobole okukola omulimu guno agutuukirize nanyusasira ogungi. Kabaka atagoona kisasiro ogungi teri kirema, buli kimu kyonna kiyinzika. Tusabire ziwa ekisa kyo amaanyi go. Kitange kitaawe abadde musajja mukkiriza n'omwana ono Kitange tusaba Kitange ekkubo ebyo naye aliniweze aleme okusagaasagana naye okunyweza butiribiri mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu nsabye. Amen. Katusabe. Ayi Mukama neegatta ku ssaala y'omusumba nsabira omusika Brian Ziwa oli yagamba nti ne bw'otuma kigambo ekyo n'otajja kinaawonya omwana. Tumusabire ekisa kyo nga musumba bw'asabye abeere musajja w'amaanyi akole n'okusingawo kubanga Musa yatandika ne Yoswa yamaliriza. Tusabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tusaba Mukama abazze mwenna bannange nga mugenda kansabe Saala abalina emmotoka abalina epikipiki n'amagaali Mukama abe nga abakulembera. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo ajjudde ekisa. Buli omu ng'addayo ku luguudo olw'e Masaka, ku luguudo olugenda buli kifo kyonna bamikyalo bawa yonna Kitange mukulembera. Bonna tambula nabo omusaayi gwe gulabikke. Kitange bali ku pikipiki bonna basobole okutambula mu ntambula ennungi. Tubasabidde mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu.